Mbabuzako abalungi abali ku mpewo zaffe eza ABS TV nti musiibye mutya kansubira nno olunaku lwammwe lulungi nnyo nze wiiki ngendedde bulungi era nagitandika bulungi nnyo nga emundaba mpoza amanya n'eddoboozi Nalwija Aisha okubanga nkutuusaako programu eno ennaku Tesosola Myaaka olunaku olwaleero ngenda kigenda kugwera mu field kyonna kigenda kugwera mu field naye nga oli ku programu ennaku Tesosola njagala okujjukiza mwenna nti Data Mine Technical Business School ate ezisangibwa awe Wandegeya munnange mujja ku ABS TV lwansonga twapataninga ne Data Mine tubeere nga tuwa abaana baffe bursaries tubeere nga tubawa half bursaries mubeere nga abaana bo tebatuula waka baleme butasoma nti olwokukwata ssente zaabula omwana ali mu senior 4 yatula senior 4 senior 6 oba newaba yatula P17 ezi elementary courses mujje mubeere nga ate mu registering abaana bammwe wano ku ABS TV bafune ku half bursary babeere nga befuneyo ka diploma oba certificate banatandikirawo gye bunajje omanyi Uganda ennaku zino bw'aba talina mpapula tolina gy'ogenda kujja mulimu gemazima so education is the key to success kati ndaba lwaki amasomero gakozesanga moto eyo naye nga mujja ku ABS TV mubeere nga mufuna bursaries okuva ku Data Mine Technical Business School olunaku olwaleero ndi munnange ndi Tula right Tula zone Mugalu zone yes ndi Mugalu zone waneeno ndi ku Malaika nabagambako ko Malaika last Sunday nabategeezako ko nti Ophanage eno yayambye Angel nasobola okuba nti afuna obuddamu takyali kisiraani kye bamuyita nga takyali biri bye bamugamba nga but it's because of Malaika Ophanage we tuli essaawa eno naye munange waliwo abaana abafaanana Angel bangi nnyo ate abaana abato abasinga ne Angel okuba nti bo bato nnyo but nabo balina engeri gye balabanga ennaku yaabwe so olunaku olwaleero ngenda kuba mbaleetera abaana bonna aba Ophanage eno mulabe bajja batya ngenda kuba njogera ne director waayo atubuulire Malaika yatandika etya ekola ki lwaki yayamba Angel ebintu byonna mugenda kuba mubifuna olunaku olwaleero era essaawa eno wendi natuuse dda ku kamera ndi ne Ranks Kalyango Tata Shakulu naye nga katoyogere maaso ne program yaffe ey'olunaku olwaleero nga ngendewo omukyala ani nno director wa Ophanage eno executive director owe Uganda eno bamuyise John agenda kuba atubuulira amannya ge gyasinzidde biki byakola Malaika byonna agenda kuba abituulira details zonna then baleetere ate abaana temuvaawo mu kaseera kano ndina mukyala Joan agenda kuba atubuzaako tumanye ebikwata ku Malaika. How are you? I'm okay. Long time. Nakoma kulaba kura mukaaga. You fine? I'm okay. Okay, amenyeko. Amanya gange nze Joan Nasanga, Executive Director, Malaika Ophanage, Malaika Children Foundation, Uganda. Okay, Malaika Ophanage nkitegedde, that means tulabirira baana batayini bamulekwa naye Angel simulekwa. Na Angel buyambye. Yeah. Okay. Malaika yatandika ddi? Yatandika 2012 mu America
then wano mu Uganda netandika 2013. So mubadde mu nsiike eno okumala emyaka ena. Emyaka ena. Yes, here in Uganda. How is it? How is Malaika generally? Tutambuza mpolampola ekintu. Yeah. Okay. So watandikawo Malaika? Ano. Ba founders baffe bali mu Texas, America. Ye mwami Peter Serunjoji n'omukyala Betty Bengo Serunjoji. Okay, Betty ye yanko. Yeah. Betty. Bagitandika eri being that banna Uganda ate nga bamanyi n'abaana baffe embeera abaana ba Uganda embeera gye babaamu ne bagamba no tetugenda kikomye eri tukireete n'eka ewaffe tuyambe abaana b'ewaffe. So this is our home. Yene nyumba we tubeera era Angel wali right now mulabyeko wano eno anyiridde mu nnaku zino zemuleetedde abadde ntono nnyo naye anyiridde. So John. Yes. Ekisinga obukulu programu eno Ennaku Tesosola. Twagala nnyo okuba nti tuyamba abaana bano basomye ku 18. True. Okay. There are very many kids that will meet Uganda yaffe n'abaana bangi bamuzibu. Angel wamufunira ku ffe. True. Nandyagadde okumanya abaana bano batya. Okay. Bano nno bola abaseeba nabo Malaika beerabirira. Malaika ina abaana bangi at the moment tuli 216. 216. Yeah. That's quite big now. Lwakuba wano bawo kati batono abala bali Ennaku akiri mu Mukono. Naye twafuna from different areas. Okusinza ani alabye najja n'ategeeza omuntu asobola okutuuka wano oba n'afuna n'amunyonyola naffe ffennyini oyinza okuba otambula bwoti n'osanga omuntu naye nga omwana abika yeetaaga obuyambi tosobola kikola lunaku lumu era omuntu ogenda like oba olina wooli nwaba omwana oyo nga tayisibwa bulungi ng'ate omanyi Malaika gy'eri ogenda okuddayo n'enkya oba olunaku olulala bwe bityo era ng'olaba embeera yeeyo kati n'oyogerako n'abo ababa bamuliko n'ojja n'ogambako boss direct ba founders baffe n'obagamba nno waliyo omwana bw'ate yandyetaaza obuyambi bwaffe kati ba founders bagamba you can make research definitely tusobola kusanga busanzi bwotyo ne tugamba katukusitwe tukuleete no omwana tumala mufunako tufuna ne ajja ne LC later wadde talina bazadde wadde kyawo nene bwe tuba tumusanze. I'm seeing very many young kids here. Waliwo baby gwenda bigani Salongo. Salongo is Jordan. Salongo mulaba he's very young. Ate ng'embeera gy'alimu kiki Salongo ng'onkuba eriiso onyiize zina gyakutala Salongo. So Salongo teyajja yeka yajja ne sister omu ne brother we bali. Salongo sisters Teddy and John bali basatu omulenzi mukulukulu then nono kati waliwo omukyala neighbor waabwe abamanyi buli kimu ye yategeeza omu ku bakozi ba wano ng'amumanyi bava Busoga Iganga n'agamba naye nga bw'okola eyo mu baana temusobola kuyamba bano baana abaana beetaaga obuyambi maama waabwe ono omwana ali 2 years Salongo mami bamuzanga premature ono ali 2 years. He's 2 years ne bamuzalanga premature mami nafa nga ali 3 months. Mami nafa ngona wa miezi hata manyi premature engeri gyakulamu kati tata mami yafa sirimu ne tata naye ali muradde era ali kundiri ne kati ali kati we twategeera ne tugamba tunoonyerezeeko ne tunoonyerezaako ne tubatumya up to here. Kati oli gwe nkugambye neighbor waabwe ayina wano omuntu okyabaye kera twagala nti tukale tugendayo ne tulaba nga ddala biki bituufu. Kati Salongo etali infected twamukebeza emirundi 2 tali infected. Kati ne tufuna omuntu abatuleetera ne taata wadde ali kundi yasanyuka nnyo
n'agamba bane mumponyeza kwayita basobola era singa tuwadde kino engeri twagako engeri gye bajjamu neewe nyinga obasanga mu kkubo okaaba kati kuba ffe kasatu amanyi ebyo ne tukubira bafounders baffe ntubanyonyola ne bagamba nno ngenda funa transport muweereze abaana bakole ki bajje tujja balabirya ya muwala oli mulenzi eyiganga netwabajja kati bagenda tutuusiza wano ngono bwati bwali tayimirira tayogera atwabutuuza awo ajja kukola kuba maama waabwe abalabirira omumanyi amufaako bayinza okuba bamulabirira bulungi naye naturally ajja kuba kati bamuyimirizaako awo ne bamuteeka ku kisenge asobole okugumagana amagulu kuba yajja amagulu gakakanyadde yes kati nga balina kukola ki waliwo omusawo yatugamba tugayisengamu ekizigo mu nnyingo muno agende ng'atereera kati gayimirira oli gayi tukakola gati ayimirira matana mutambuzamu nga otambuzamu omutwe otambulamu gaba gakola kati omukwata omukono n'omutambuza naabo kasuka bwate ajja kukola mpola mpola kati yeegomba kuba omuntu alina aba yeegomba ayanguwa ndowooza embeera gye yayitamu yamutokyaringa weewaawo omuto yes era bwe mwogera bw'oba oyogerera kuba eriiso ng'omwogerako tunuuliraako labayo salongo tunuuliraako wano eno naawe kati eri bayi tebasoma kali basomako engeri dadi we yalwala naye ne mama ne babivaako ekyo ntwagenda bafuna nga holiday etandika batubatandika taamu ndala netubateeka ku bajja mu March was it March April yeah around that period netubateeka ku ssomero. How are you? Yeah, what's your name? My name is Basonyiwe John. Sorry? Basonyiwe John. Basonyiwe John. Hey, you okay? Yes. You're fine? Yes. Hey, can you live in the birthday? Yeah. Okay. Oh no, salongo mlabida bulungi? Yeah. Okay, kale nkubuzizzaako. naye kati basoma era nsuubira they are happy now okujjako naatasobola kulaga nti is happy naye kati ona I think she can tell. How are you? Tananga bulungi luzeemu. Fine. Oli bulungi? Mpozi gwani? Nango bitedi. Ani? Nango bitedi. Nawe oyogera nnyo. Nango bitedi. Nangobi Teddy. Bannangobi baba balangire baba bambijja ebisoga bwe mmanyi. Oli bulungi? Kiki ng'olinga ayagala okukaaba? Oyagala kaaba? Okay. Oli bulungi? Salongo yaganya okuntunulako. Salongo. How are you, Lucky? Gamba fine auntie. Yeah, fine, aunt. You're fine. Atono. Oh no. Ye baby Lucky Narukwago. Twamufuna waliwo omukyala. The story was like this. Mama we bino unwanted pregnancies. Bwe yalufuna omwami n'ayagala oddujjamu ne bigaana omwami n'amuddukako. Kati omwami bwe yamuddukako laba omwami agera omukyala awulizza nti omukyala azadde ate akomawo. Kati bwe yakomawo omwami obanga bekulimbalimba namukubya simu amugamba jangu nkwe sukaali nkwe sabbuuni nkwe oyo buntu nti bwe butyo. Kandi ozokuba naye mukyala ali mu mbeera nnungi naye nakola ki naye n'agamba omwami ampise kangende kutuuka eri omwana baby nga wa 2 months. Omwami n'ayagala okukola ki beegatte. Is that the right way? Yeah. Omukyala n'agamba no tekisoboka kubeera kubanga ajjukira nafuna olutono nzirukako. Kati ate abamaze ozaala kati ojjera tudde ku ekyo. Kati omwami ku busungu obungi jjukira bebe bayi bamaze omuzaala. Ku busungu obungi buno butunonya busukaali busabbuuni n'amugamba tondabanga kati koozadde ndowooza bangi bajja kulaba. N'amukwata n'amutema ng'agala mutta abantu bonna bamufiirwe.
ono baby ng'ali awo ku buliri kati rero mami nadduka ng'amanya amusse bagamba kyekigenda maaso bakwata omukazi ne bamudusa mu ddwaliro emulago ne baby ne bamukwata mami mbutageti yali akutta mukyala na baby ne bamukwata ne bamuddusa then oli mutwala mu ddwaliro kati okuva oyava mu ddwaliro ng'agenda ate yali kubanga mami yamutemako emikono talina mikono kati alina bukugu kati bwe yava mu gayina kati bwe yava mu ddwaliro n'afuna amaanyi n'agenda kowa eri bajja bammwe. I think that's the right way. Program kati eyo kati ndowooza era nga bw'oba okola program toba toyagala nnyo omwana gw'olaze mu bantu kutafuna buyambi kati n'oyo omukyala naye n'agenda ng'onoonya NGO zisobola okuyambako ono baby bwe yanoonya nagwa ku Malaika kati ku Malaika okwaliko ennamba z'essimu ng'emu ya executive director yaliwo n'akuba essimu yakuba essimu executive director bamutanga Fiona n'amukwata n'awulya story yonna n'akuba founders ne bagamba okay tujja taking care of that baby. So that's how this lucky came in. Era ye ali adopted mwana Malaika taina jadda mama we yalinga amanyi okujja naye n'okujja kumuziba kwa talina na transport era lwaba afunya amuleeta by all means fetu no muamukola ki amuzaayo yoba kati abeera wa bannange mukono wa kiso kati fen taking care of my baby lucky ye waffe nnyo kati ye taina buzibu wadde tanatandika yakaweza bweza 3 years ya ajja kutandika next year akuba ali so quiet ya bwatyo bwabeera. Okay. Lucky kubuuzizaako ono ye mulenzi is a girl yazaalibwa wano baby mami we she was raped kati nabeera ng'ali nga ali confused nga talina tamanyi kyakola n'obawo omuntu agamba no wali abo bemmanyi babayita bamalayika basobola okuyambako yali agezako okujja mu luto several times ne lugaana kati n'obawera era mubaayo nga nkugambye nti obayo omuntu alina kyamanyiiko n'akutemyako kati n'omugezaako kati olwaja bosi waffe twabagamba ne bagamba no oyo mwana talujja mu lubuto ffe tujja kufaayo tujja mulabirira tukole byonna era ne bava mu America nga bazuma mino omukyala family yonna nga baze kulaba mwana oyo bamuleke gamba nga bamulabirye paka kuzaala era we bajja ne bamujjayo eri n'empapula n'agambye tutuleeta bulesi muntu nga talina mpapula kubanga yaliko jjajjaawe nga jjajja agamba nze sina kyengenda kukolera ki jjajja azaala taatawe sina kyengenda kukolera ono siri bulungi saakulabira muzzukulu n'omwana w'omwana saamukola like ono so kati bali ne bajja ne bagamba no ffe tujja kutaking over tulabirire olubuto azaale n'omwana mu mutuwe ne bajja we bajja omwana ne bamuleeta n'abeera wano otyo ne lumuluma ne bamukunguza ba founders balina gye bali basuze mu hotel ne babayita ne batwala omwana mu ddwaliro omwana ne bagwa mu ngalo bw'ati ono baby kirabo that's why bamutana kirabo kya Malaika kati omwana ono ye ali adopted taatawe ne bwajjanga taatawe mwala tamanyi taatawe ngambye she was raped by a gang of people oba omuntu ye agamba ndowoozera muntu omu tamujjukira nabujjukira bamusanga eyo gyali akolera she was a maid somewhere bamusanga mama ye waliwa mama ye wali Harriet aliwa. Okay, okyali ku program Ennaku Tesosola Myaaka tukyagendera ddala maaso wano ku Malaika Ophanage oba Foundation abaana mubalaba bakyali bangi nnyo era tugenda kuba tubaleetera bonna mu kaseera kano kennyini mwenkoolera abantu bennanga muli eyo bambi Ennaku Tesosola Myaaka tuli okuyamba abantu Ophanage eno
yes eyambye era ekyayambira ddala naye mune waliwo embeera weetukange kaluba wenkoolera abantu goyina akagoye oba oyina ngoye oba oyina ngato oba obawadde muceere oba obawadde mmere anything bambi musutuke ate tubule okuba nti tuyamba ku baana bano nga bwe tuyambye abaana abalala bonna betuze tulaga mu programu zaffe okuviira ddala emabega tuyambe ne Malaika tukwatire wamu ne Betty kosa n'omwami we tusobole okubeera nti tufacilitating abaana bano kuba abaana bano basoma right basoma bulungi nnyo baba medical byonna biriko omukyala Betty ne famire ye so wensabira bambi tuveeyo tuyambe abantu baneeno nga bwe tuyambye abaana balala mu kaseera kano ngenda kuba mpumulamuko katono nkomeyo ate tweyongere maaso ne programu yaffe temuvaawo. mukulikeyo nnyo mu bulango obwo obw'abakama baffe programu ekyagendera ddala maaso ennaku Tesosola jjukira tuli ku Malaika Foundation Ophanage eno eyamba abaana metwaleeta Angel mwejjukira bulungi nnyo abantu bangi mumbuuza Angel yakomawa munnange Angel twasobola okuba nti tumufunira amaka gano era bamwelkaminga bulungi nnyo waabeera mu kaseera kano n'omwana we era nga simanyi taata w'omwana Angel tobeereyo mbu okuba guddigudde nedda ssebo nja kunoonya yonna gy'onoobeera naye nga programu ekyagendera ddala maaso era nkyali n'omukyalo ono Joan ambuulira ku mbeera abaana bano gye yabafunamu n'embeera currently bweyimiridde datamine tugaba bursaries era mu Joan ku ABS TV musobole okuba nti muzifuna omwana yatula senior 4 oba senior 6 oba n'oba atula P7 ng'osobola okukola elementary courses nga tailoring hair dressing n'endala awo nyingi nnyo mujje mufune bursaries musome muleme kutuula waka ate muleme kubeera nga abatasomako. Joan ono ye Nsamba Jonathan ono Matovo Jovan. No Matovo Jovan baluganda they are brothers. How did you get them? Kati bano abazadde baabwe baafa ng'ono muto yakazaala myezi bwezi mama ne taata era buno obulwadde obusinga bafa buno era bana yasinga tulina abafiirwa buno obulwadde kati ne balamu ne basigala ne jjajja waabwe ng'omanyi ali eyo wala talina buyambi bulungi alina abazzukulu bangi kati era naye waliwo ere nagamba ffe bino byakalandira alina naye wategeddera gwe gyotuleetera abalala like that nagamba no bana tebasobola kuyambako ne koffe katulabe ne tugenda okunoonyeza bambi nga abazadde ekituufu bakola ki kwataganya amazima abazadde bafa ne tubaleeta ne tubasembeza neddiya ensonga that's how they came here. Jonah, how are you? I'm fine. You're fine. Which class are you? Tanasoma. He's just 3 years. He just turned 3 years on Friday. Oh, really? Wow. Really? He's still young. And you, Jovan? You're Jovan? Yes. Okay. How are you? I'm fine. You're fine. You're living a good life? Yes. Are you really fine? Yes. You're good? Yes. Okay. Sagalobere munako munange. Owulidde? Mommy affairs, daddy affairs, now life moves on. Okay? Yes. You have to take care of Jonah. Yes. Owulidde? You have to be a big man. Which class are you? P6. Oh, P6. You need even to go into P7, you see? You're grown up now. Kale, mukutadde. So, Ogambi, abazadde abasinga baba bafavorite, abazadde baba abaana esinza okufuna ensonga esooka ebeera kati nti omanyi is it a slogan wano ku Malaika? No, it's not a slogan. Kanjiyite nga bwe lyandibadde essomero lyandigambye moto. Yes, kati wano yaffe eri hope for our children. The moment we step in here ennaku tugireka ku gate notandika okubeera omuntu yenna aba n'essubi omuntu abeera omusanyufu bw'oba tolina
toli musanyufu tosobola kuba na ssuubi ate nga tubaga beere n'essuubi beerabire mu maaso mu bintu birala nnyo bali baba bagenda so we try to show them love baleme okuddamu eri embeera y'okukola ki ey'okwekubagiza. Yes. They don't wait around bichikomera tibafuluma mulimu abaana bawala babona liyasuna embeera ya adolescent stage. Anti kati olaba kisinza ndoze engeri gy'oba okuzizza ng'olaba tuli mu kikomera bakimanyi teeka teri kwetala bafuluma bagenda ku ssomero ne bava ku ssomero ne badda lyetteeka era kati ngeri omwana yenna bw'omukangamu tugamba bw'ona otusimba tuddayo gye watwakujja waliwo akujja ku myala ng'oddayo oshegera ate teri omu ayagala kola ki kumuzza mu mbeera gye yali alabyeko naddala bano abaalabaalabako babitegeera kati nga jjonna tabitegeera era tojja musanga ngeri afulumye bw'atyo ate tojja mugamba nja kukuza kubanga ye akuza amanyiwa waawa naye kati bano abakulukulu kati jjukira n'abakulu kye bakola n'abato kye bakola abakulu bakimanyi kuva ku ssomero kudda waka so n'abato kizibu nnyo omuntu okusigala mu kkubo okwetala ng'abakulu baatuuse dda. Abazadde be tulina bafaayo bamaama abakuuma era ojja babuuzaako era babayisanga ddala kyenda kyennyini like eshegede biological children nga bwe yandiyisiza walina oyisa ono teri kwetala ku kitundu nno kuba ffe tuba tulina kikufulumya ng'ojjeko ogenda ku ssomero togera tugulira mmere tugera tugulira ki dala maaso ne program yaffe ennaku tesosola kikitabi tewali mugambe gye ndi anti Tabitha engeri gye twamufunamu taata we yafa nga muto maama we yagwa eddalu kati tetuyinza kumanya ffe kuba twabajjayo wa era emukono yagwa eddalu nga omanyi omulalu atambula n'omwana we ng'agenda naye kati abantu omanye abantu ab'obuvunaanyizibwa ne bagamba naye omulalu ntulina omuggyako ki jjukira omulalu tata mwana we ne bagamba nda tujja omugwikiriza tumuggyeko omwana kati ono alina jjajjaawe yekka ali ku sayidi ya taata we naga taata we yafa era buno kati jjajjaawe n'agamba nayegayira ab'ekyalo n'agamba munyambeko tufuukula nga tumuggyako ki oyo omwana ne bafubuka ne bamumuggyako tebamumuggyako jjajja n'abeera naye jjajja abeera naye nga talina buyambi kanye ngambe tulina abaana baffe abalala eyo gyenkugambye nakaswa mukono ne wabeerawo omu ku bantu abasomesa abaana baffe ne bamulaba bwe bamulaba ne bagamba nno ono omwana alina n'omuddusa omulalu olikuba omulalu ye waalese omwana we abajjukirawo bwe bamulaba ne batugamba kuba tetusalawo nga ffe tusooka gamba ku bafounders founder n'agamba nno omwana akole ki ajje yali kyasoma nakusoma kati asoma so bwe twafuna Tabitha omwana mama we yabeeranga naye ng'akyali muto yes ng'atambula n'omwana we ng'amuyonsa oba yali amuyonsa nze sinza kuba nejjuki oba enkuba bakubye oba basuze mu kkubo oba ekitegeera ngera omanya omulalu kajjuki omwana ye aba mulamu naye ate omulalu tebimukwatako nga balina omumuggyako kati mama we yali kuki era akyali mulalu mama akyali mulalu jjajja gyali era atera okujja n'aba ku muzzukulu naye nga talina busobozi bugamba tukiriza in case abaana nga bakyalina ba relatives ne bajjana tetugaana wow tabi nkutadde oli bulungi naye tawo byaleetedde abatwe bano bo baluganda ono mukulu ono naddako oyo bebi baluganda kati bano engeri gye twabafunamu bano infact bano ebaana abasookera ddala wano era bonna abasinga abamu tubajjaeyo gye ngambye ye mukono ono abazadde babe baali banyu ba mwenge si baali be bazadde abanywa ne balekawo abaana ne bagenda mu byabwe ne badda oba oli ayingiza musajja obe so ono nga yafumbira banne
yabooleza kati akuze ne luli atanakula mbaze nayo bangaji kuva 2014 2013 2014 awo nga yakatandika ne bajja kati ne wabairawo obani ng'omanyira abantu b'okushabuka abamba kayita akajanja naye bubeera buvunaanyizibwa nga balaba abaana batulugunyizibwa bazali tebafaayo banywa bunye mwenge balwadde balwala kobo waliwo poliisi eri awo kumpi niwaba bagamba no bano abaana batuleke ku poliisi nibagamba era niwabawo era omulala agamba nno nze waliwo organisation gye mmanyi e Kampala erabika esobola bayamba nze nayo omuntu gwe mmanyi naye tebasituka what they did kukuba simu yoyo omuntu gwe bakola ki by then bayimuta Kikonyogo Steven gwe bamanyi ne bamugamba olwo abaana baliwe bati ne bwe bati tweraliikirira abazadde bayinga bagalidde banywa mwenge alikwera omuto ate yabafumbira yabo olaba abaana nga bakulidde mu mbeera eyo etali yavunaanyizibwa kati jjukira abazadde balwadde nabo abasajja nnyo ababazze mu nnyumba nga bali ku maama waabwe kye tomanyi bayinza okurepinga ono bose bamugamba n'agamba no abaana tukole ki tubajjeyo bwe babajja so kati ne basangibwa nga bakebeddwa abamu positive aba negative ndozanyizo kireeta yes era aba bali positive bali ku treatment yes kati kubanga warrior founder agamba no bana abantu bati omuntu najja na like this one here ne bamurepinga kubanga kati n'abo abali nga bwe ngambi tetumanyi oba babaza nalwo lubuto oba was raped oshagera tugamba no katife katuje kwa gwe mulimu gwa Malaika ensonga ki Malaika yakola ki yatandika kuyamba bana bwe batyo siba mulekwa bokka ne nabayitago obuyambi ngera abo bobalabe they are not orphans the parents are there nenga we ngambye embeera zaabwe. How are you? I'm fine. You're fine. What's your name? I'm Violet. Violet. Which class? P1. P1. Okay. And you? What's your name? My name is Ivan. Sorry? My name is Ivan. Ayovena. Ayovena. Baruwa. But What's your tribe? How are you? I'm fine. Your name? Omar Michael. Omar Michael. You're from Arua? No? From Tororo? Badama. You guys are fine? Yes. You're fine? Eh? Yes. Okay, Kali. Bena smile. Babuzi zako. Mwe bali nga balwadde nenga tebamanyi tebalwadde ffe tukyemanyidde balaba bawa ddagala kati osobola kibagamba bw'okimugamba bagamba kyate jjukira n'abato banaawe bakasita bakimanya omuntu oyo tebimukwatako agenda ayimba ate ffe tetubyagala n'ababuyina tebamanyi nti babuyina tegedde alaba kumuwa ddagala bwe bityo yes. So kati bana balala batali balala banaabwe nga tubawaye tetubawa tebabawawo nti buuyo juteke maama waabwe abawa akuyita agamba kwata nagauta olubone lukulumaaluma kwaye maama ye aba amanyi ekikola ki ekikulumaye kati nabo tebabifanga nakala tebakimanyi tamuwawo nti biri tebamanyi bali Chichi, oli bulungi? Okay, that's good. Ng'olinga omulwadde, oli mulwadde? Toli mulwadde? Otya kamera? Tokaaba, nze kulaba nga yagala okukaaba. kati bano bonna bava mu different areas bano bebe mukono bombi naye oyo wegayaza wetwamufuna kati ono ye bazadde abaafa nasigaza jjajja era itasoma era kati ne batugamba jjajja ateesobola
ate n'adobya ngo amanye ekyalo ate nga n'okusobola teweesobolayo n'abaana bazadde bafa nga temanya kye baleseewo omwana n'abeera nga ali so hard working bambi ng'ali ku kyalo ayagala nkolera kino nkuweyo 10 nti mira amazzi bwe bityo kati batugamba ntugamba nno ajje tumutwale ewaffe tujja muweera era tumuweera yakatandika okusoma ali mu baby class naye ng'emyaka sijja baby kyegedde ya oyo era naye bazadde baafa naye n'asigaza jjajja nga alina okwagala ye jjajja batera okujja wano n'aleetayo kyaleese n'aleetera abaana era bonna bali kye butukoze naye nga jjajja talina busobozi bumala kulabirira muzzukulu we bulungi era naye yalabanga waliwo chance y'okufuna gy'ateeka kubanga wano ffe tuprovidinga buli kimu medical education tubambaza nagamba no era atera okujja n'aleeta kyaleesera ng'omuntu omukulu kagamba nga afaayo yes kati oyo maama we yali omukyala ndowooza omukyakaze that's what I can say ng'anywa omwenge eno n'eri kati tamanya ani bwe yafunamu lubuto kati bwe yafuna olubuto n'akyoyaze nga nti afunye olubuto n'ayagala oddujjamu bwe yagala oddujjamu maama we abeera jjajja w'oyo yes maama we namugamba no tokikola gwezaala omwana bwe yamuzaala omwana agamba kwata omuzzukulu ogwamukola ki zisimayi wamuteeka kyegedde tojja n'atuba n'akaana kati waliwo wano yali director bamutera Steven n'alaba in fact baali bavudde nayo nga bali muduza nga bamutambulatambula eyo mu mpereere n'aba omukyala naloza enfunda nga 3 ti omukyala muno abantu boogera kuno nakuli omukyala nanyonya agamba munnange jjajja olaga waaka mwana biki n'ayogera story namugamba neffe tusobola omuyamba tujjako engeri gisobola okukola ki omuyambamu jjajja n'agamba nze naasanyuka kamubaleete mubawe nadda kuba ne maama we neesimanyi gy'ali maama we yali azzeeyo Rwanda kubanga izo nti Uganda ni Munyarwanda ne bamuleeta n'abeera wano just recently jjajja nga afudde maama n'alyoka ajja wano kuba yali ategedde omwana we bakoze eki bwe bamutadde era naye akulidde wano yes so John your final word Oluganda nze kyensaba abayi ba ABS mwenna abatulabye n'atatulabye naawe onyumizeeko abalala mutuyambe bambi nammwe mwongereze ku buyambi bwe tulinawo tulabirire abaana ba Uganda tunayaniriza buli omu Madamu Aisha bajja kuyitako tujja kwaniriza obuyambi bonna tetulina bwe tugoba no kubanga bagamba akatono kazza mu liiso omuntu yenna gy'aba asobodde atuyambe asupportinge ki omulimu guno kyensaba program Ennaku Tesosola Myaaka nagambye nti ntitula mugalu zone eno ate gye nasobodde okuba nti nkwasaganyiza emirimu gyange ndi ku Malaika Ophanage ne yatandikibwawo omukyala Betty Mpozina Betty Bengo Serunjoji n'omwami we Peter Serunjoji okay omwami Peter ne Betty Serunjoji batandika Ophanage eno okubira ddala you told me Texas right kubira ddala mu Texas ne basobola okukireeta e Uganda mbebaza nnyo okuba nti batandikawo ekitongole nga kino okuyamba eggwanga okuyamba abaana bato abewaffe Uganda foundation eno esomesa abaana baffe abatagenze ku kale mu masomero g'etunisoba primary secondary schools basobola okugenda mu tertiary institutions nga Harriet sisobodde mulaba Harriet okay Mama Gift baby oli abadde ayambadde ekiteeteeyi ekya white tailoring asoma tailoring so I believe abaana bwe banaba bakuze bintu bingi bajja okufuna te mu foundation eno so I call upon each and everyone bambi tuyambe Malaika tukwasaganyize wamu tusobole okuba nti tutambuza abaana baffe balina okusoma bayibula balina okujjanjabibwa balina okulabikya ensonga nyingi nnyo okulya ejjo okulina okwambala so bambi gwe wenna ayina kolina
tufune ku namba 07851725 tujja kwatuka tusa bulungi nnyo ayina emmere gw'enzo gamanze ndese engoye ndese ki naye mu kaseera kano neebaza abantu mwenna ababeerayo eyo nga muyamba abaana buli mwana gwe tuleeta ku mpewo zaffe eza ABS TV era ne kakati njagala tuyambe Lilian gwe nalaga last week. Lilian omwana emulwadde yeetaaga obuyambi mwamulaba bulungi nnyo ono eyanyumya nti Wema Sindi bambi tuyambe Lilian asobole okuba nti naye abeera bulungi mu nsi eno. Ne neebaza abantu mwenna. There is some gentleman called Apollo ali UK nkwebaza nnyo akensusa omukwano Stella sesobola kwerabira wavaayo noyamba era nja basaba bambi muyambire ddala ensi muyambire ddala eggwanga mbegayiridde nnyo naye nga munnange data mine technical business school bambi mbasaba abazadde mwenna muleeta abaana basobole okuba nti basoma senior 4 senior 6 mujje musome diploma ne certificate okusinzira ku nsawo okusinzira ku kyoyagala kidne course yonna gyewandyetaaze. There are very many courses bakola mass communication, tukola telecom engineering, tukola motor vehicle, tukola IT, tukola solar system, ebintu bingi nnyo business administration byonna gye biri awokulata my technical business school. Gwe jangu ku ABS TV eyandyetaaze basari obeere ng'otwala omwana wo okusoma oba muganda wo. Program ennaku Tesosola Myaaka, camera mbadde ne Tata Shakul, ranks Kalyango mpozi nga amanya nze Naluija Aisha bambi mbeyanza nnyo neyanzege olw'omukwano omungi nja kusima nnyo obuyambi bumbeera mutuwadde nga tumumaliza okulaba program eno kraki sibasiibulira wano nenkwate kubo nengenda ate neneebaka oba nenkola ku mirimu emirala obadde ku program nakutusula nga tuli ku Malaika Foundation eno oba Malaika Ophanage. Musule bulungi mweraba.